yafulumya atya so kumanya nti yafulumya atya tukusaba kati abanyonyule ku kisaawe yayiseewo atya ababooda musajja yayiseewo atya bwe bunkenge kati obuli awo era bulina okubeera obwonkenke ne tosobola kumanya oli engeri gyafulumye mu ggwanga omuntu asobola kwambala boarding n'afulumya eggwanga awo okuyita ng'ofulumya eggwanga wangi kati kizibu nnyo okuvunaana omuntu mbu yabayiseeko atya okujjako mu kifo nga bwolaba ku airport Entebbe awo system eri kiriya kubanga kasita otuuka ku kisaawe Entebbe nowayo passport okimanyi nti olina okuteekamu ebigalo ebisome ne ku luno abaddeko high alert ensalo zonna nga balina ozitegeeza nti ki nti mwebereremu we nali awo ng'essimu saagigulako naye nigenda okulaba abaana musajja agamba nti Kyagulanyi afulumye eggwanga nenkyuka ne mutunuulira ngenda okulaba n'omukyala agamba bibino bifulumye afulumye neŋŋamba kandabe saabirabira ku ssimu yange neŋŋamba omusajja awo ndabika yali wa booda bamuyita yaŋŋamba ye Senkeezi kwenabirabira ngenda okubirabira obubaka bwonna kwembulabira awo wenyini mu nfo tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba palamenti wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kukubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Wiiki mpya tukwaniriza nnyo ndi wano ne Mwami Innocent Togusulwa. Gwendi naye tuze tubeko n'ensonga ze tutunuulira olunaku olwaleero sikonzikiriza kubuuzeeko tutandikira awo essebo ssebo nkulamusizza n'abatulaba mwenna mwebale kutugoberera ku Mboozi ku Yuggi banange mwebale nnyo mwebale ddala okujjako njagala kuyisaawo kano mukulu Mayanja ndi kumpi kugulawo program YouTube channel empya gye bayita Toli Mwavu Live egenda Toli Mwavu Live Toli Mwavu mutwego gwe Mwavu Live netujja kuba tuyita Toli Mwavu Live egenda kubeerako motivation yekka n'olwekyo emboozi zonna ze wali osuubira zonna ngenda kubeerangako era nja kukyazanga n'abantu bangi nyina mikwano gyange bangi betukola omulimu kumpi gwegamu nyina mukwano gwange Senkaayi ono wa Telefina nyina mukwano gwange Jeje akola ku Simba Senkaayi yakulya BBS si yagikulira akola ngani akola ko program za motivation akolako program za gamba Simon Simon Senkaayi ne mukwano gwange Jeje n'abalala bangi aba motivation kano kankaterezemu katono manyi Mwami Mayanja abalala batabula ebintu bino abantu batera okuyita abantu ba motivation speakers ninga abamusiba motivation speakers ngabaki bakudaze bejasi bewana baduze bwebityo motivation kitegeeza kintu kirala nnyo motivation kitegeeza kuzza mu bantu maanyi mu bimpimpi kitegeeza kuzza mu bantu maanyi katata abantu bakitabula n'abakugu kati mulimu abantu nga bolaba bakaluba omulaba bakaluba ate agatta bibiri agatta motivation n'okuinspiringa be babuteera katate mulimu nebeeramu abantu nga ba motivation naye nga bakugu nga bolaba kati bakaluba mukugu mu by'okuzimba ne bya business babuteera bakugu katate abo luusi bali mu kye bayita business coaches nga mukugu mu ekyo
kyanyonyola abantu kati nze tegusuulwa sibeera wano ebbanga lyonna lyenkoledde ebintu bino myaka 20 sinyinyolangako muntu nti enkoko bazirunda batya oba emizigo gy'abapangisa oba okusuubula China sigendayo kuba siri mukugu mwekyo sikirimu bukugu wabula nze ekyange ekyokumotivatinga information gyensindika eyamba omwana w'essomero omusirikale omusawo omuganda omusuubuzi eyamba buli muntu kwe kumotivatinga omuntu ekyo kyokola kyongeremu amaanyi gwe gubeera omulimu gwange katwawukana nnyo naye maaso nja kuba mbinnyonnyola nebyawukana nnyo ndaba abantu babitabula ono gwe bayita ono gwe bayita ono ne baddira olugambo ng'omulimu gwe lugambo nakuvuma abantu ne bagamba motivation speaker kati ate ne bikutabula ne tuyifuna olunaku ne mbulambulula bulungi kale wetujjidde olunaku lwaleero nga president wo Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumya eggwanga wetwogerera essaawa zino era ng'okusinziira ku mbeera eriwo yayolekedde eggwanga erya Bungereza naye yategeezezza nti nno egimu ku egyo emirimu egyamututte basonga ezamututte kwe kugenda okusinkana abamu ku bakungu sayidi eyo okwongera okutema empenda na Butya Mwami Museveni wayinza okubeera ng'atwalirizibwa okuva ng'ate obuyinza bw'eggwanga okulaba nga bannayuganda nti bafuna emirembe gye beetaaga okubeera nga bafuna so gye bimu ku ezo ensonga ezamu era n'asuubiza nti ajja kukomawo amangu ddala ng'amaliriza akujja kukomawo wano mu ggwanga erya Uganda amawulire gano gakusanzeewa ku lunaku olw'omukaaga gansanga mu kibuga anti mayanja nze saa 12 zenyina ekibuga mba nkiyingidde ekibuga oba okiyingidde kalube lwa mukaaga kebe Sande mba nyingidde ekibuga buli lunaku saa 12 mba ndi mu kibuga mu Makati oba okikolamu ki enkuba etonye oba tetonye nze mba mu kibuga mu Makati onkuba oba etonye oba tetonye onookuba mu kibuga mu Makati saa 12 nyina okuba nga ndi mu city mu Makati kati tulina akafo nga Christ the King awo waliwo kakava kaffe kati tuyingirawo kati nabadingenze kulya ka breakfast tuyinawo Christ the King olabawo nga batunda ebimuli awo ndabawo bw'oserengeta waliwo akanyumiro ke tweyingiramu aluko akakuubo ke tuyingiramu awo ne tuyingira waliwo mu bakyala awo afumba ekyenkya ne chapati obuugi ne chai bibeerawo kyoyagala kati okutandikira ku 2 kutuuka ku 5 obeera ddala happy ofuna breakfast breakfast heavy kati awo we nali awo ng'essimu saagigulako naye ngenda okulaba abaana musajja agamba nti Kyagulanyi afulumye eggwanga nenkyuka ne mutunuulira ngenda okulaba n'omukyala agamba bibino bifulumye afulumye nengamba kandabe saabirabira ku simu yange nengamba omusajja awo ndabika yali wa booda bamuyita yangamba yesenkeezi kwenabirabira ngenda okubirabira obubaka bwonna kwembulabira awo wenyini mu nfo nga ndi mukulya ka breakfast wembirabira obubaka bwonna nekwewe nabufunira so n'afuluma eggwanga n'ategeeza mu bubaka bwe yayogera bubaka kigo buyinza okugamba nti bukulu mu ebyo ebyayogerwa kubanga okusinziira nti afulumye era neyeebaza abantu okusokera ddala abamukumye ebbanga ery'emikumpi lya myezi 2 abamukumye neyeebaza aba security era kino kati kyo neebuuza mulimu aba security nga nabo bali mu struggle nabo nga struggle bagiwagira kati waliwo aba security abadde bamufeedinga information nga bamugamba kati dda wano kino kyekiddako kino kiriwo kino ekiddako nga bali munda okay kansoke nekya security nga kubanga kyoleese security kyeki omuntu yenna aba wa security kasitaba nga ina information esobola okugasa mu kaseera ako information esobola okuyambako katugamba okukweka nga mukulu bwe yatutegeezezza esobola tugamba kubanga kati olutalo bw'otulina olutalo lwa 8 paka 86 abantu be baakuumanga abayeekera abantu aba bulijjo era nga be babategeeza nti amagye ga gavumenti gaago gajja ndi babakweka
eba security yenjini entuufu kubanga abantu bano bamanya amajja ga gavumenti nti gajja oli n'ategeeza oli n'ategeeza oli n'ategeeza oli ndowooza ate bw'ogambye nti ab'amagye nabo baba bantu babeera bannayuganda okubeera munnayuganda wadde oli wa security naye oyinza okuba oli wa security ng'olaba ebituufu kati ekyo kisobokera ddala ekisobokera ddala okubeerayo abantu ne babeerawo information nga bwe yagamba nti bambadde bamuwa information nga ya mugaso okusobola okwekweka n'okumanya ekiddako ekyo ddaba tekyewuunyisa emirundi mingi tekyewuunyisa kubanga juzi President Museveni yabadde annyonnyola ng'agamba baali balumba wiiki eyiwedde bwe baali balumba Kabamba ndowooza oba Kabamba oba yagamba Kabamba oba Masaka Masindi bayinamu abantu baabwe agamba bayinamu abantu baabwe mu barracks aba bategeeza nti kino kiri n'ekyo ebintu era tebikyuka bwe kiba kyali bwe kito mu kinaana n'olwerere bwe kibeera kati ki ekiba kikyuseewo n'ensonga z'ogambye ensonga zaali nnyingi ensonga gye nalaba sijja gamba kale enkulu ne zonna kanzi nnyonnyole nga sigambye nti eno yenkulu eno yeddirira kuba zonna nkulu y'ensonga y'obukulembeze omukulu yatutegeeza nti nno obukulembeze taliiwo ne mu kaseera nga taliiwo tewali vacuum twagenda kubeera vacuum era n'alonda Dr. Zedriga owamambuka vice we nga yali mu mitambo olwaleero ekyo yali nsonga nkulu etya bangi bazze boogera nuupu Kyagulanyi waatali tebeerawo kabadde kabonero akalaga nti obukulembeze tafuga yekka afuga ne banneera abakkiririzaamu era abeesiga obukulembeze n'abuwa Dr. Zedriga era we twogera kati ye president ow'ekisanja yatambuza emirimu eyo ensonga yabadde enkulu nnyo kubanga emirimu gye yagenza okukolera wabweru wano ekibiina kirina okusigala nga kitambula kubanga kibiina ekimanyiddwa mu mateeka era ekiteeketeeke kirina okukola emirimu gy'ebyobufuzi akabadde kabonero nambeemu era secretariat yonna secretary general mukulu Bongoya David Lois omwogezi era Lopo n'abakungu abalala owa Eastern mukulu Nambeshe Oweno omukyala Kamukama owa Western nowe Central wakuba bambi kibi ali mu nkomyo Mwanga Kivumbi nekikulaga nti obukulembeze weebuli ekyo kyatuzizzaamu nnyo amaanyi nti obukulembeze weebuli ekibiina kigenda kusigala nga kikola ki nga kikola emirimu gyakyo ng'ate oli naye agenze ku mirimu emirala kyabadde kikulu ekyokubiri kyekya bw'otunya ekifaananyi engeri gye yabadde afaananamu yabadde eraga nti yeekukumye okumala ebbanga emyezi egy'ebiri era engeri gye yafulumyemu eggwanga gyesimanye engeri gye yafulumyemu eggwanga gyesimanye naye ekirala kyalaze nti tali mu ggwanga ali wabweru wa ggwanga era n'ategeeza nti eggwanga yalifulumye ekyo nakyo kyabadde kuba nti ali safe ge makulu kubanga makulu gali nti ye agamba nti bamunoonya banja bagereesa nti tanyonje baddange ensi eno agamba nti ng'ani amunoonya abo bangi bagereesa naye amazima gali nti okusinziira assessment eyiye abadde mu bulabe kwe kusooka n'afulumamu eggwanga nga bannayuganda abalala bonna wonna Dr. Kizza Besigye yafulumako eggwanga Sejjusa yafulumako eggwanga abantu bangi bafulumya eggwanga nga bali mu layini y'ebyobufuzi n'afuluma ensonga endala gye nalabyemu kwe kututegeeza nti ajja kudda mu Uganda kubanga yensi mwasibuka era mwavuganyiza ebyobufuzi ndo yabadde ensonga nkulu nnyo ya hope nti agenda kutuuka akomewo mu kaseera akatuufu agenze naye akomawo ajja kuba akomawo eyo ensonga ku lwange ndaba nti nayo nnene nti yagenze naye ajja kukola ki ajja kuba akomawo endala kwe kwebaza abantu aboogeddwako ab'enjawulo bannaddiini abamukwese abamwagaliza abamusabidde n'abalala n'abeebaza tuli fenna n'olwekyo zensonga zenalabyemu zensonga zenalabyemu olina kyogeddeko awo n'ogamba nti enfuluma gye yafulumyemu yoba oli awo gyotategedde bulungi enfuluma gye yafulumyemu naye nga bw'otagitegedde bulungi of course ne
oba oli awo ne government nayo bwetagitegedde kubanga tulabyeko ebifaananyi ebyenjawulo ng'ali ku nnyonyi Katonda ko lwajja olwa Sande katambi kafulumye nga ayita ku kisaawe kya Kigali Rwanda nga alina n'abantu baali nabo babadde nga 2-3 ng'agenda olwo bitwala byawo nga nababuuzako abamusaze ku kisaawe bamusanyukidde n'agenda naye olw'okuba nti nno wabaddewo wano wali ebibuuzo bingi okusaba information eyakajja nti wabaddewo okuyugumizwa tujukira bulungi nnyo ekibiina kya NUP bwe kyali kijja nga kiggulwawo nti era bayita mu ngeri ez'enjawulo okulaba nga kiggulwawo era bwe kyaggulwawo nti abanene mu gavumenti abatakkiriziganya nakyo waliwo ebibuuzo bingi nti n'abamu ku bakungu mu kakiiko k'ebyokulonda ne bakwatibwa ku nkoona nti ekintu kino kibayita kitya mu ngalo kati waliwo ebigambibwa okuba nti ku kisaawe Entebbe wabaddewo ebibuuzo bingi omusajja yayiseewa yabayiseeko atya ku boodi ez'enjawulo tiga kati wuuyo ali Rwanda yayise Rwanda okusa ku kavidya kafulumye nga babuuza ab'oku booda omusajja yabayiseeko atya ng'ogyeko bino bulijjo kubanga abantu boogedde ebigambo bingi nnyo nga bagamba kati mabujja tukwadatambulira motoka z'amagye twadatambulira wano naye nabo ku kisaawe ebibuuzo ne kati bakyannyonnyola n'abamu emirimu giteekwa okuba gigenda kubafa olwakyagula nnyo okufuluma mu ggwanga nga beebuuza yayiseewa bayitako atya kibuuzo kikulu nalebyeko ne ku story awo nga bagamba abamukuuma abasinga ndowooza oba bagobeddwa oba babakangavudde bababonereza bakwatiddwa abamu ku mirimu wabaddewo ttiimu erina omukuuma nti okuviira ddala mu kalulu nga kaakaggwa twalonda ennaku z'omwezi endowooza 15 January bwe tulonda Kyagulanyi yalonda akalulu bulungi yalonda fenensi yona yamulaba bw'alonda awo kitwali tumanyi nti kati kumusibira mu maka ge ne bamusalako ekyaddamu awo teyaddamu kulabika paka twaddamu kumulaba ng'ali Geneva ng'atya ku Zoom ng'ali Geneva nga awa presentation ye kati wano okubula of course okubula abadde bamukuuma balina obavunaana kubanga kitegeeza nti bw'aba yafulumye bufulumi nga talina clearance ya gavumenti kiba kitegeeza balina omulimu ogwo kuba kasookedde akalulu kaggwa amaka ge gawambibwa ne geetooloddwa amagye kiba kitegeeza taliiyo bagaziza emirundi mingi kitegeeza takola ki taliiyo ate tubali tulaba obutambi obuwerako ng'ali eno kati issue luno gyoyogerako yeyokufuluma eggwanga yafulumya atya kyekibuuzo era abadde balina okumukuuma kyova olaba babavunaanye ye bayiseeko atya kati omuntu okufuluma mirundi mingi naye bali abasirikale abamukuuma kigambibwa okuba nti nno ne president nekenyi ekinyonnyola Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti ku lunaku lwa nnaku z'omwezi 25 January olw'okusula akalulu baba mujjako 15 kyokka ate ye mukufuluma amaka ge yafuluma after 15 kati bana babavunaanira bwereere anti kati bano ogamba ttiimu yali yamukuba mu kalulu wonna yamugibwako nga 15 yes ate ye n'ababulako nga 15 ziiseeko yes katugambe nga 16 nezeeyongerako awo mu maaso bayinza okuba ntoza badde tebaawangayo byama biza kuyambako kumanya next move ate babasindika nga bambega bo babasindika kukuuma mu kulembeze presidential candidate leka nawe bwana Mayanja ani mukama waabwe kati mukama waabwe yali abasindika nga bambega kyeŋŋamba nga bakuumi bya ddembe naye era buli mu ngeri yonna balina okuwa ripooti baripotinga kyogambe baripotinga nga Kyagulanyi kubanga bwe ŋŋenda okusaba ab'ebyokwerinda
kubanga mu Uganda yina abateekeddwa okufuna ab'ebyo obukuumi bwe ngenga nti waliwo antiisatiisa oba waliwo obulabe bwe nsuubira okugwamu ne bampa ab'ebyokwerinda tebateekeddwa kuwaayo byama byange wabakama baabwe kubanga bo balina kukuuma bukuuminze n'okukuuma ebyange okitegedde so si kugamba tekati bannaye mukama waffe nno omanyi omusajja gwe mwatuwa okukuuma kakati n'otogera essaawa zino yakutudde eddiru lya bukadde 6 kubanga ebyo bayinza obutabigendamu nekyoba omanya nti oba si kyo omusajja oyo gwe mulaba yasuza kuba mukazi w'emiggo byonna balina obiripootinga balina okuripootinga ani ajjawo ekiro ani ajjawo nga bokedde bagenyi ki abajjawo emisana bamalawo budde ki baba boogera ku biki bajja bambadde batya era balina bisawo oba biki eriyo nayo information erina okuweebwayo kati bano ekyabakwasiza butabiwaayo ebyo byonna byonna information erina okubaayo ate naye kirala ani mukama waabwe balipootinga waani ripooti babazi waani babazi oyo yabasindika kati ebyo byonna birina okuweebwayo gwe kyoba omanya birina okuweebwayo era balina babuuza kyekigenda mu maaso yebase essaawa mmeka tugende ku nfuluma y'eggwanga kati enfuluma y'eggwanga tosobola kumanya yefulumya atya sobola kumanya nti yefulumya tukusebaga nti abannyonnyole ku kisaawe yayiseewo atya ababooda musajja yayiseewo atya bwe bunkenke kati obuli awo era bulina okubeera obwonkenke ne tosobola kumanya oli engeri gyafulumye mu ggwanga muntu asobola okwambala boarding n'afulumya eggwanga asobola okwambala weave osobola okufuluma mu ngeri yonna nga weebuzaabuzizza ku booda zino eza Uganda awazibu okufuluma ndowooza kwe ku kisaawe Entebbe kubanga wo kiba kyetaagisa kukyusa passport n'ebirala ne booda zino ezisigadde kubanga wano teweetaagisa visa kufuluma Uganda ogenderwa passport bino kubanga ogirina ne botaba nayo ogenda mawanga gana gatwetoolodde Kenya, Tanzania, Rwanda agatwe Burundi teweetaaga passport kitambulisho wali osobola okuyingira kuba passport ekisinga okugyetaagisa okusinga visa ne wali ogenda n'ofuna ekipalati ku passport n'oyitawo n'ogenda era baali bayiseeko ku booda nze ndaba mwenna musobola okuwaayo passport za mu mulundi gumu oli n'agenda ne babakuuniramu mwenna ne babakuuniramu kakati ate okuvunaana abantu bano bannyonnyole okubavunaana tibannanga omusajja yabayiseeko ate kati babavunaanira kikati naddala katugambe ab'oku booda kuba baba nga yayiserwa nanga bwe twadde tulaba nti kale kati awo wangu wakuyita naye kati oli muntu bakimanya nti omuntu kiba kyangu okuyitawo ate kati ono lwaki baba bavunaana anti bo balowooza nti lwaki tebakoze mulimu gwabwe tebakoze mulimu gwabwe naye ng'ate kyangu nnyo oli okuyita kubanga omuntu aw'okuyita kungi omuntu ayinza n'obutayita ku booda omuntu ayinza n'okuyita ku mazzi aw'okuyita ng'ofulumya eggwanga wangi kati kizibu nnyo okuvunaana omuntu mbu yabayiseeko atyo okuggyako mu kifo nga bwolaba ku airport Entebbe awo system eri kiriya kubanga kasita otuuka ku kisaawe Entebbe n'owaayo passport okimanyi nti olina okuteekamu ebigalo ebisome kati bwe bisoma eri akadde balina gye kaaka nti omukulu kati waliwo ogamba nti abadde tali ku bakita batya bayite ku red light okuba nti oli flagged ekitegeeza waliwo omuntu okuba nti bwadde mayanja oli mu mbeera ze za bulijjo naye kibadde kituuse buli omu abadde akimanyi nti His Excellency Kyagulanyi abadde bakimanyi bulungi nti wonna emyezi 2 bateeka okuba baali baataayiza dda kyanjawulo ne mu mbeera endala nga tebakusuubiriza kudduka awo kyanjawulomu ne ku luno abadde ku high alert ensalo zonna nga balina ozitegeeza nti ki nti mwebereremu kati ate anti kakati era security ebanga boolaba golikipa golikipa omumanyi w'omupiira mumanyi strike omumanyi strike alemwa goolo 9-9 n'ateebeemu ne bamukungiriza nabbasho naye nga goolo ezimulimye 9 n'ateebe ey'ekikumi eri agamba mbu oyo striker mubi naye golikipa ate ye akwata emipiira 9-9 gumu ne gumuyitako ne bagamba twagula embwa twamulabirawo naye ng'akutte emipiira 9-9 ogumu ne guyitawo ne bagamba
golikipa abulamu kati ekimu n'ebintu bya security byonna osobola okukola bulungi kyedda mwenda naye n'ensobi emu gyewekoze eba ereesa obuzibu eba ereesa obuzibu so embeera bwetu bweri so kakati tusuubire emirimu gijja kusiga nga gitambula nga bwe giteekeddwa okutambula gigenda kutambulira ku kitebaawo kigenda kutambulira ddala kuba waliwo abantu abatuufu abakugu abasobola okukola emirimu egyo era weebali bakola weebali emirimu gigenda kusigala nga gitambula bulungi endabyeko abantu abamu Stella Nyanzi oyo bingi byayogera era byayogedde okuva President Amuliro Gajja nga afulumye okujeregerera n'okunafuya n'ebirala bingi nnyo kati nga abantu bagamba nti omukyalo ono afaaki kubanga naye kennyini yadduka mu ggwanga ate nga President teyagenze nti yagenze mwekizero otagenda kudda yagenze yakinyonyodde bulungi naye ngenze okubako n'emirimu gyenkola egigattako bwe ginaggwa ngenda kukomawo Stella Nyanzi yagenda butadda yagenda mwekizayiro ndoza ndaba Museveni aveeko naye okubeera essaawa zino nga omukyala nga Stella Nyanzi of course tugateko ddala n'abalala abali wano mu ggwanga katugati abayita opposition obutavaayo kugatako ddoboozi obula ne banafuya bonafuya abo tubateeke mu kitiiki kubanga bubeera ng'ogantu lwa opposition twagala Museveni oyagala aveeko kyokka nga ate omuntu akutte omumuli okulaba nga babaawo ebitambulo okugenda mu maaso ate mumuvayo ne munafuya bonafuya kati abantu gabeebuuza nti abantu bano bakolera ani era bigendererwa ki bye balina be bantu baffe Stella Nyanzi yaliko ono mu Uganda si yona yawemulanga eyeyambulire Makerere awo professor aludde nga jonkera nuupo yinga ye niyo omunyonyodde bulungi nti nene yali ku mawanga era amanyi bulungi kitegeeza okuba nti oli bw'oggwanga naddala nga wavuganya ku level ng'eyo n'olwekyo bangi babyogera ng'oggyeko Stella Nyanzi era bonna babyogera mu ngeri ya kukinabboka mu ngeri ya kujeregerera ninga point ekyogerwako omukulembeze yagenda kati abajeregerera bo beeyongeddeko ne balina ebigendwa byabwe ne bwe yetegereza bwana Mayanja nti struggle yerimbikamu abantu bangi abatali batuufu abantu abatali batuufu bwe balaba nti omanyi ne mu mbeera eza bulijjo bwana Mayanja ng'oyagala okumanya bw'owangaala nabo kyebakutwala engeri gye bakulabamu banyiizeemu katono bwoti gwe munyiize ng'okigenderedde ojja kulaba engeri gyakuyisaamu kati ekizibu kyonna ekigwawo ekitono akukikungiriza nnyo kubanga mu mutima yabadde takumatira naye abasinga okwogera ekyo bannaffe abamu ab'enkyukakyuka nenge ndeba gye balabamu ebintu yaabwe yeeyo bo babiraba mu ngeri yakifuula nenga point eri nti omukulembeze yagenze ogambye ali Bungereza ayina byayagala okubanga atereeza kati banno abalala bo boogeza bigambo adduse agenze simanyi biki byeboogera byate bigattako nenga issue eri nti tebaba batuufu opposition batuufu asibatu tosobola kubanga oli opposition mutuufu ate n'oyogera embeera ng'eyongera kujjonkera ate noopo oba ekibiina kyobifuusa ekirala ekyopposition ate ku kyabakulembeze obutavaayo kuteekawo ddoboozi bino byonna Kyagulanyi byayiseemu n'ebibaddewo okulaba nti abantu ebibiina ebirala ebyopposition kubanga weebiri NUP okasi yeeriwo obutavaayo kuteekawo ddoboozi ga nti bannange wadde kinaye kino ekigenda mu maaso waliwo bannaffe abalina akasajja okuva ku dakiika esooka nga bagamba naffe tulina okwesimbawo era nga tebaagala kukkiriza nti ku opposition bannayuganda baali basazeewo omuntu omu era bo bagenda maaso bangi ne beesimbawo bibiina byabwe ne beesimbawo n'olwekyo endaba yaabwe y'ebintu entuufu ey'opposition si bwe babiraba bo enkola yaabwe babiraba mu ngeri ndala yakutiisatiisaamu babatereeze n'olwekyo bw'oba tukitunulira olwali tewali kubuusabuusa nti face y'opposition ye Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze kati ate ekyaliyo abatannakikiriza bulungi nga bo baba mu byakulwana kujjonkera kola ki ebitatuyamba naye nga nze kyendowooza nti webeera opposition bw'oyogera ku opposition oba oyogera ku Kyagulanyi Ssentamu gweoba oyogerako now bw'obanga gweoyogerako kiba kitegeeza gwe ate abiraba mu ngeri y'ekifuula nenga oba otegeeza ki nze njaga kulowooza nti ebyabwe bizibu babiraba bulala
olaba waliwo n'ensonga ya lumu gye badde alese mu parliament tiropa alondebwe bulope okimanyi nti yagiggyeyo yagiggyeyo bageza omutebuka nga abasajja aba saidi eri NRM nga bagigala kukyusaamu kawaayiro akagamba nti bonna parliament eronde lumu okusinza honalebo lumu bwagamba nga nabe NRM yonna parliament yonna eronde kati bano ne babuuza nti naye lopa abakusemu footing ne prime minister fe prime minister twamulonda ddi parliament yamulonda ddi nga tebanyonyola naye nga ekirowoozo ekyo kyali kyaleetebwa era bannaffe aba opposition ab'enkyukakyuka naye nga olaba spirit mwakireetedde tetegeerekeka era kyova watuuse wali speaker n'agamba nti kigira kiddayo ne bakijja ne kiddayo nekyabadde kyakutyoboola demokrasiya naye kati naabo abalala Stella Nyanzi n'abalala mwe mutima gwe boogere gwa butaagaliza omutima gwa butaagaliza okay waliwo aka video wano ke nalabye ak'omukyalo ono w'enaale manya nako tukatunuulire kubanga tusooka twalanga ng'akali awo bwekatobwe kato naye kansonga enaale mwekola ekyo emba akalulu era bw'obanga bakubaguma nabana abalangirira babayita baani bana abalangirira mukwano abo mukwano balangirira basente ne bwoba obangudde balangirira bali okawulidde NRM yayogera nno muna NRM mukunzi mulamba mu kibiina kye NRM era ku ibbanga lyonna mwabadde gati NRM ebba akalulu era gwe babba guma NRM ebba akalulu era gwe atalina ssente tosubira atalina ssente teyalangiriddwa eggwanga lino NRM yimiriddewo ku kino cases oluvannyuma lwa gazeti z'olwokufuluma wiikendi yonna cases abantu batandise okuloopa okubba akalulu naye kati okubeera eri ffe NRM okugitunuulira obulungi sijja gitunuulira mu kalulu kano nga bwe kabadde nti ebba akalulu naye mu kalulu kaayo kenja okutunuulira akaayo akamyufu kubanga kano basobola okwekwasa akaayo akamyufu mubeeramu ddala okubba akalulu akaayo mu kamyufu kati bwe kaba kabeerayo ogamba otya nti oli abba akamyufu ak'NRM tasobola kubba ate kamyufu kana kali national nga kutegeeza akalulu k'NRM bwe bakalonda ka mugongo niyo okumanya wadde olaba oli abbaako omugongo ate kana ka security ballot wako omugongo keeraga bwerazi nti mayanja alina abantu 8 tegusulwa alina 17 keeraga bwerazi ne mukyalawo n'abaana ne bavaawo nga bagamba bakubye akalulu nti bakakubye ate layini baba tebagiraba nti onali mu bulu 85 ono 15 baba bagiraba naye okumanya nti wadde ne kubanga yenonda y'enaale mu ya layini nene munonda eyo yennyini ebbiramu akalulu omusajja ajabala 1 2 3 4 5 6 7 11 12 7 nakulukuta 7 8 muka nalumba 8 mukaga 8 musaba 8 8 9 27 omusajja avudde ku 8 nayigira 27 bakabba NRM twabalaba wano nga bakabba misana tuku kati baba babba akaabwe misana tuku ate kati mmwe abatali mukaabwe gwatali waabwe olaba bebba ne bakebba ate kati olugwe nokyakalulu bakabba bulijjo bakabbira ddala omukyala byayogedde talimbye atalimbye bakabba akalulu naye kati kino kiba kirekawa ekibiina okuba nti bamemba avayo nagamba nti fe akalulu tukabba NRM ebba akalulu naye nga kulaba ng'omulaba akyogedde nga talina bathadi yadde nti oba abantu banalaba batya oba kyobaki kati embeera gye tulimu yaabo taswala anti kakati oli bw'ababbye akalulu aba akweguyako ki akalulu ke nga bakabbe kati obutaswala bwagazaaki akalulu ke anyaga kanyage kakati ne mbyogera ebyokuswala bibasooka okuvaako tebibakwatako
oli ajjabuzi mwamayonje nalangirira owokuna oba mwe mugamba kimwe mumanyi kati okuswala tebakyaswala tekibaswaza kuba olaba kali akabe kegambyako omugogo ke babba bwe batyo kati kana akalala tobibakagamba bo baba ino kajaga baba ino kunyaga ate ekyo oyingira mu ng'okimanyi nti balina okunyaga yingira mu kimanyi nti balina okunyaga kati ngambe bannabyabufuzi mu bigambo bino kubanga statement eyo nkulu ate ng'okulonda tekwakomye ku kuno kuwedde mumwetesetese mutya okulaba nga ebintu bino biterera kubanga omuntu wava bwatu namwe ne mukikakasa nti akulukabbibwa kyekiddako ekiddako bwana Mayanja kiri kimu mu kooti bwoba MP eri waggulu tekyasobola genda mu kooti kusinza ku mukama waffe yatugamba kooti maanyi ga bantu bajja okusalawo naye abanuupu abamu bajja genda mu kooti kubbaka naye kyetugeeza kugamba nti kooti ensukulumu erudde ng'ekyogerako ng'evumirira n'okuteeka amateeka amakakali ag'okubba akalulu n'olwekyo ndowooza nti amateeka bwe gaba tegakola agogamba nti omuntu talina kubba akalulu kiba kitegeeza tuli mu kaseera kazibu nnyo kitegeeza tuba tulina kwerwanako nnyo eno mu kalulu wano ne weerwanako nnyo naye ng'ekitali ekyo basajja akalulu bakabbira ddala bakabba kale ensonga eri awo Owiny Dollo Ssaabalamuzi abadde Ssaabalamuzi yakoze omukolo ewaabwe eyo era ne bamwaniriza bulungi nnyo President Museveni yabaddewo yeetabye naye ku mukolo n'abakungu abalala bangi bw'otunula empeereza ya Owiny Dollo nga amazeeko ekisanja kingaga nti ngenze kuwummula ng'awummudde kubanga obudde bukumula bubadde butuuse naye bw'omutunulya nga bwazaakola because wano bawulira nnyo nga mugamba nti enfuga ey'amateeka edobunkanye enfuga ekoze ekyabe bino biri bwe tukuba ttooki mu bukulembeze bw'Owiny Dollo nga Ssaabalamuzi akoze atya atambuza atya ebbanga lyamazeeko ekisanja kye lwakuba nti batukoze bulungiko nti ono olw'emyaka gye badde gituuse katata nozeeko muto naye abadde mu kisanja kiri yali musango gwa Kyagulanyi ne Museveni Owiny Dollo yagulimu abadde ne challenge ku nsonga za bail nga president agamba bail eveewo n'alwana n'afunvubira byagezezza naye kumpi era eringa eyavaawo bail si mateeka evaawo na Kibuli ne si mateeka evaawo na Kibuli si mateeka ekyaliwo bail ekyaliwo era ze zimu ku challenges zavuddewo nazo nga tezitegeerekese kyekyo gwe kyobadde ogamba nti eringa ekyaliwo kubanga waliwo podcast kwendi bakimubuuza ekibuuzo ekyo nga kwaliira gwe babuuza ne bagamba nti ogenda kuwummula naye ekigambo kya bailo kigenza ovuddeko tekiteredde bulungi kubanga kati omuntu ebisaanyizo byonna grounds kubasinziiranga oba kubasinziira okuwa bail tezikyakola edda okuwa omuntu bail batunuliranga omusango obuzito bwagwo nti guno omusango gwa mutemu yasaaba omusango nga muzito n'emisango gy'ebyobufuzi teguba muzito nnyo okuggyako nga bakusibyeko omusango nga munene n'ennaku zino bailo bagikalubya nnyo ne batuuka n'ekiseera okufunza omulamuzi annyonnyole lwaki tagigabye n'alemererwa bailo grounds ezigigaba ezimanyiddwa mu mateeka zibadde 1 obunene bw'omusango ogwo nga baga ekyo kimu ekyokubiri bwe banaakuwa bail totataaganye bujulizi toobule tebakoleko obulabe mu community kati ako kakrozi koka omulamuzi abadde akatambulyako okumala ebbanga ddene tetwagala muzzayo mu community bwe tunaamuzayo mu community abantu basobola omukolako obulabe
ekyo kimu akantu ke kamu agenda kutataganya obujulizi era koeri erimu mwe mutambulira agenda kutiisatiisa abajulizi bajja kutya agenda kugulirira atabule ground omulamuzi bwagitunulira oli agisinziirako okuwa beyiro kubanga bonna oddayo tojja kutabula community community tejja kubaako na buzibu era ojja kweyisa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ne tudda akakodi akala ka sureties abakweyimirira kati awo waliwo ekoona dde ne bakutambulizawo ebbanga mayanja ne tegusuulwa booleese tebawera okusinziira omusango gwe wakola tebawera naye nga tebane bakuwera awo waka ku sureties basooka ne bakutambulizaawo okumala emyezi egiwera batya basooka kwekengera ku nnangamuntu ne beekwasa kamu nti ennangamuntu tetegeerekeka si ya mu kitundu ekyo male mabirizi bamukalize mu kumuzaayo nga bagamba nti yaggwako yaggwako abaza okweyimirira nga ennangamuntu yaggwako mutuufu nga yaggwako naye ne bagamba nti nedde ennangamuntu batunya nini namba kuba nini namba tekyuka eba yeeyo omulamuzi n'agamba nze sibitegeera endangamuntu yaggwako mulete endangamuntu entuufu basooka bakwetola kati entuufu n'ogireeta ne bagamba nti kakati ebbaluwa y'erosi gwobeerawo mayanja wone kale wogyobeera osobola okuba kati kayanja zone kabuusu kati oyinza okubeera kayanja zone kabuusu naye ngono gwolesa okweyimirira nga weemuyenga ne bagamba gwobeera eno atawo naabeera eno kati biki byemukola nakulabanga ddi n'oleeta ow'ekayanja zone n'omuleeta ne bagamba ono mukwano gwo olese mukwano gwo tajja kusobola kulekomyawo mu kooti mujja kuddanga mu byakusaagirira eyo leeta omuntu ategereka naawe n'oleeta ategerekeka nga mulamuzi yakola ebyo byonna kooti omulamuzi yabikola olwo nga wazza musango ki gwonna akasagoba gwa byabufuzi ennaku zino gwa byabufuzi kati n'oleeta omuntu omulamuzi n'abeekweka omulamuzi alina okukola ku musango ogwo taliiwo ne bakuzaayo ennaku 14 nojja taata wa mufumbiro mulamuzi baabayingizawo saawa 3 mulamuzi naaba nga aliyo yakola bibye ayingirawo ku 8 awo mba mwakawoza n'agamba obudde buweddeyo nja kudda olulala kati ne balyoka bakuzanyira ku basureties abo kanemu kanabiri kafumba mwanyi noleta basureties nga bategerekeka oli n'agamba kati baleetako balimu ezo member wa parliament era wa kitundu ekyo mulamuzi n'agamba mwenna muli banuupu tojja kusobola mukomyawo mwenna muli banuupu ono yeesimbyewo ate naawe gwemupi ogenda nakubwa meeya simanyi bwa road meeya ate kakati gwe bali mwezo tosobola ate gwe tojja kusobolera dda mujja kuddangayo nga mulimu bya people power leetayo omuntu ategereka kati bw'oleeta kitaawo ate ne bakwekweka wera taata omulamuzi neyekweka nga taliiwo kakati omulamuzi olwo bakoze omulimu gwe gwateekeddwa okukola bwabanga ze kanemu kanabiri kafumba mwanyi ate abagukoze anti bagamba batagukoze mu loope mateeka bagamba gundi judicial service commission mu loope bamukangavule kati baluwa n'ogiwandiika ne bagamba batuula mulimu gwa 8 okutula mu nsonga ezo kyokka gwe omuntu wali mu kkomera kati awo natunyonyola beyiro olulala ne bakusaba sente nga nnyingi tozisobola eza beyiro ne weekubira enduulu ekirala omuwaabi wa gavumenti najja n'agamba tukyanoonyereza
obujulizi tukyabuleeta nogamba bamatu mwali budde obujulizi mwali lwaki mwali mumukwata ne balyoka bakuvuga 14 2 mu lubo 12 wiiki emu ne balyoka bakuvuga omuwabi wa gavumenti tanaleeta bujulizi kati mu bimpimpi Bairo yakalubye nnyo okugifuna yakalubye nnyo nkambwe kubanga waliwo ne Bairo yeteeka singa omuntu aweza ebbanga ndoza lyameze nga mukaaga Bairo eba mandatory oteeka okuba olina gifuna eba yateeka neneyo tekyafunika kati awo wali obuzibu awo nti Bairo eno okugigaba yakalubye nnyo esemberera obutabaawo kwegamba Bairo yazemu ebyobufuzi obw'amaanyi ddala etteeka tebalikyusa nde wano ku siini webakuzannyira kati tubadde omulemwa gubadde gwa Ssaabalamuzi eyawumudde Winyidolo ow'ekitiibwa Winyidolo agenza okuwummula nga ebimu ku bibadde baagala batereeze ye Bairo naye omusango omulala mu bukulembeze bwe wadde baamala ne bajulira Winyidolo yakola okuggyako abasibe abatali bajaasi mu kooti y'amagye bano bajulira bujulizi bajulira bujulizi omusango gwakabaziguluka era eyo bonasi ogiwa Winyidolo w'ekitiibwa kubanga ye yaliwo ye Ssaabalamuzi omukulu era yatwala ekyo wadde bano baamala era ne bajulira etteeka tebaddamu ne babizaayo naye yali akoze omulimu gwe kati akyusa ebyo taba yeesizigaddamuzi ebeera paliamenti ate kati kuba omulamuzi ye bw'amala okusala kutaputa etteeka baddeyo omulamuzi talina buyinza bukyusa tteeka obuyinza bwe kulitaputa kulambika etteeka n'alitaputa nga bwe lirina okubeera wadde wanno kye tuyita precedence eza omulamuzi ensala ye ne lifuuka tteeka ekyo kibeerawo naye precedent tezitowa kwenkana tteeka ensalawo ya kooti kumpi nalyo liba lifuuse etteeka ne terizitowa kusinga tteeka nga constitution terizitowa kusinga act ya parliament wadde nalyo tteeka naye amateeka gagenda gaddiringana mu maanyi mu buzito nti etteeka erisooka eddene ye parliament ye constitution ye constitution ate constitution parliament yagikola oba ya NRC kyonna kyojja parliament yekola ki yegikola kati constitution lyetteeka erisembayo libayita mother law kati etteeka eriddako awo libayita act ya parliament tukwatagana kati tulina amateeka amalala agaddirira gegagana aga municipal ag'ebitundu ng'aga district bylaws ordinances gemateeka agadya ne tubeerako n'amateeka agali international ne galiteeka okuba gali ratified nga mwagateeka mu mateeka ga Uganda ekyo nakyo yakikola kati ne tuba n'embeera y'abalamuzi batono ekyo nakyo agenza akirwanyeeko eya backlog okwongera abalamuzi okweyongera okubeera abangi ekyo nakyo Oweekitiibwa Winyidolo avuddewo akikoze eki avuddeko akikozeeko okwongerayo abalamuzi n'okulaba nti emisango bagezaako kugisala mu bwangu emisango egikyalimu obuzibu musiga eddamuzi gy'emisango egiri political egy'ebyobufuzi ne gino emisango emirala esiga eddamuzi nga Oweekitiibwa Winyidolo yabaddeko afubye okulaba nti atereeza nti backlog eno bagenda bagikwatako emisango gisalibwe mangu gireme kwetuuma ndowooza ekyo akikoze ekimulemeredde ddala kibadde kya Bairo ekirala kyekyemisango egy'ebyobufuzi kubanga yatuleetera ono omukulu si yamuleeta omukulu Byabakama owa EC yengeri gy'abadde mulamuzi ate bwatuuse mu gy'ebyobufuzi n'alyoka atulaga ate embeera nga nkambwe nnyo emisango egisaliddwawo mu gy'ebyobufuzi tegisaliddwa mu ngeri ya bwenkanya naye kyemisango egy'ebyobufuzi gyo gikyali mabega nnyo n'abasibe ab'ebyobufuzi nabo abakyali mabega nnyo esiga eddamuzi ono
Flavian Nzeija ono mupya aliko yali badde ndowooza ekintu ekyo akitereeza nnyo esegedde muziri awukane nnyo ku parliament lyedi awukane nnyo ku executive libabe nga basobola okukola emirimu gyabwe nga beetengeredde kale tweyanza nnyo tweyanzeege tetuyinza kusukkawo wano tweyanza ssebo tubagaza akaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukali oli nabeera ne sukali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.